abantu basituka n'agenda akola ebiziringiti naye ng'akola ebiziringiti akuume kyataazaalibwa nakyo. Nze ntera okuba ne bannange eyo ne mbagamba nti nze kye saalwana kufuna sirwana kukisigaza. Mutonzi yansaasira nampa akalimu ne bampita ne bampa akalimu mpeereze. Kati sisobola kulwana kusigala awo mu buweereza. Mba mnyoomye era mba mpisizza amaaso mu mutonzi eyannengera nankolera ekkubo nandeeta mpeereze. Bonnemesa nzirayo buzi ne mugamba munnange gye wansindika kirabika ekiseera eky'okuweererezaayo kiweddeko, nziguliraawo ekkubo eddala mpeereze. Solwana kusigala wooli. Kati abantu bakoze eziringiti mungi, bakoze ebiziringiti okukuuma bye bataasangibwa nabyo, bye bataazaalibwa nabyo, ebibaweereddwa mu kisoobusa eky'obutonzi n'ensi. Kankiddemu sitaani yeggwe nange. Era ky'obadde olwana ng'okutula kiri wano. Kyokka ky'okozesa okukutula ng'onoonya kye bayita Katonda nakyo kiri mu ggwe wano. Kati kiri eri ggwe okukozesa ebintu ebyo bibiri. Ensi erimu enjuyi bbiri. Y'ensonga lwaki olina amagulu abiri, olina emikono ebiri, olina amaaso abiri, emiwaatwa gy'ennyindo giri ebiri, n'emimiro giri ebiri. Buli kintu kyonna, amatu olina abiri. Buli kintu kyonna ekiri ku mubiri Katonda yakikuwa mu bitundutundu ebyo. Ekitegeeza ke kabonero akalabika akannyonnyola embeera eterabika. Egamba ki? Nti ensi erimu amaanyi ga mirundi ebiri, amaanyi amalungi n'amaanyi amabi. Wabula buli mutonde alinako ekitundu ku maanyi ago gombi. Buli mutonde, nze naawe tulina ekitundu ky'amaanyi amabi n'ekitundu ky'amaanyi amalungi. Kati katukisomeseeko kino. Amaanyi amabi si mabi, kubanga awatali bubi tosobola kufuna bulungi. Katukiddemu. Awatali bubi tosobola kufuna bulungi. Ekyokulabirako ekyangu kye kino. Tuyina zikaabuyonjo, temwaziyita kaabubi, zaayitibwa kaabuyonjo, naye nga teri ayagala kutunula ku byatutteyo. Kitegeeza tutwalayo bubi. Naye kambabuulire, obubi bwe buyitirira abagezigezi babukolamu amasannyalaze. Mu bubi ne muvaamu ekitangaala ekisanyusa abantu n'amaanyi agayamba abantu okufumba emmere n'okukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Mu bubi tubukwata ne tubuyiwa mu nsuku. Bwe tubutwala mu nsuku, ensuku ne zikenenulamu obulungi ne zimeza amatooke, ffe ne tumiringusa eddigobe. Naye nga tetumanyi nti eddigobe litumiringusa lyava mu bubi bwe twayiwayo. Kakati njagala naawe otwale obudde weefumiitirize. Obubi buli luddawa era busangibwawo. Ye abatwala obubi mu kaabuyonjo baani? Mbadde ŋŋamba nti nze naawe akabonero akategeeza nti obubi buli mu ffe n'obulungi buli mu ffe. Ekyokulabirako ekirala, kwata ebbaafu 10 ez'amazzi ozinaabe nga buli bbaafu bakukuutisa luwoko. Bwe bamala okukunaaza ebbaafu 10 ez'amazzi, tuulako wali eddakiika ezi. Kwanda otulusu wano ku lugalo tuttu oyise wano. Mpola topapa. Ogenda kuvaako ekko. Akabonero akalaga nti ekko teriri bweru mu nsi. Ekko liva munda mu ffe. Era njagala okukubuulira bw'otonaaba ne bw'oba badde tofuluma nju nga tonaaba, otandika okuwunya, kubanga kuwunya ava mu ggwe. Obubi buli mu ffe. Sitaani ali mu ffe. Yeffe Satan ate yeffe God, yeffe Katonda. Niyo Plato
bano ba Plato bano be baleeta endowooza nti Katonda ali bbanga eyo. Naye kino kankikubuulire, bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino n'obyebuulirirako ate nga obinoonyerezaako, oli yagamba bw'ati, kitaffe ali ludda wa? Erinnya lyo likole ki? Obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Oli otuddeko ne weefumiitiriza kitegeeza ki? Era nze ebiseera ebisinga bwe ntuukaawo mba mmaliriza. Yayagala ebikolebwa mu nsi eterabika bye biba birabisibwa mu nsi erabika. Bitya bw'atatuuka nko mu ggulu olina kuzuula otya ebiri mu ggulu obikole? Anti eggulu liri mu ggwe, obutonzi Katonda ali mu ggwe. Olina okuyiga ennyimba ennungi ng'oweebwa ekitone mu ggulu kyakuyimba. Olina okuyiga ennyimba eziyimbibwa mu ggulu lyo, oziwandiike, oyingire mu nsi, ogende ab'ensi abalina recording studio bakuyambeko zifulume zijje mu nsi zitulyowo emyoyo. Gwe yaweebwa obujjanjabi, olina okugenda mu ggulu lyo ozuule eddagala. Eddagala eryo liggyeyo mu nsi eterabika, olireete mu nsi erabika osobole okutujjanjaba. Kati eggulu liri ludda wa? Mu ggwe nange. Buli lwe tugenda mu ggulu tujjayo ebyo ebitalabika mu nsi eterabika ne tubireeta mu nsi erabika. Kyebava bamubuuza, byokola bino obijja wa? N'abagamba omwana kyalaba kitaawe akola n'ekyakola. Omwana kyawulira kitaawe ayogera n'ekyayogera. Lwaki? Kubanga omwana mu taata ne taata mu mwana bali omuntu omu. Artisiti yenna bw'aba agenda okusiiga ebifaananyi ng'aleese brush ne paint n'ateekawo canvas w'agenda okusiiga, ekifaananyi kiba kyawedde. Bw'aba asiiga akoppa ku kyalaba mu ggulu n'akireeta ku nsi. Bino ebigambo temugenda kubitegeera kati, naye mugenda kubitegeera nga wayise ebiseera. Otudde n'eggulu mu ggwe, oganye okuggyayo obulungi obulimu. Gwe mu maanyi mu nsi y'obw'omwoyo bwo mu ggulu lyo wanoonyayo maanyi mabi. Oli mulogo, obba, onyigiriza abalala, okotoggera abalala, olemesa abalala, gw'owalana buwalanyi. Oluvaawo ng'ogamba mbusita, nedda, amaanyi ge wakuza ge ag'oludda olubi. Naye mwattu twebaza Katonda kubanga naawe wooli. Olw'ensonga twate twalitegedde tutya nti oli mubi, nga tolaze ebikolwa bya bubi, oli sitaani kabisa. Anti era gwe otulaga nti ddala sitaani gy'ali, ali mu ggwe. Tuteekwa okubeerawo nammwe ababi tusobole okutegeera amakulu g'obulungi. Tosobola kutegeera bulungi nga totegedde bubi. Kakati ekintu kye mulwanagana nakyo, ekintu kye musabira, ekintu kye mukutula kiri mu mmwe. Wabula mmwe mulowooza nti kiri mu nsi, kituufu kiri mu nsi ey'abantu. Kiri kye tulina okukola? Twegendereza abantu be tusisinkana, kubanga mu bantu b'osisinkana mulimu bakatonda, bonna bakatonda, naye bakatonda abo balimu n'ekitundu kya sitaani. Weegendereze b'obuulira ebintu byo, weegendereze be weebuuzaako. Tunuulira nnyo b'onyumya nabo, b'owangaala nabo. Tubeera n'abantu nga takwagala, gwe n'ogezaako kumusika nga takwagala. Tubeera n'abantu nga tutuula nabo nga era tubatwala nti mikwano gyaffe. Bwe batuula gye batudde n'owulira emboozi gye bakunyumizzaako, n'okukankanamu n'ogamba ye, bano be ntuula nabo, bano be nnyumya nabo. Obeera ne mukwano gwo n'agenda ew'omuntu n'akuteekako ekigambo nga kirina kukuttisa buttisa oba kirina kukusibya busibya, n'okitegeera n'ogamba Mukama Katonda ow'ekitiibwa, ono gwe mpita mukwano gwange. Kankubuulire, ensi eno ebonaabona lw'abantu si lwa sitaani. Ebizibu byonna by'otuuseeko bantu, emikisa gyonna gy'otuuseeko bantu, obulungi bwonna bw'oyimiriddeko leero bantu, okusoomooza kwonna kw'oyitamu leero bantu. Nsaba
aneefumiitiriza sigaana eri abatajja kusobola kwefumiitiriza boogere bye boogedde. Oli wa ddembe, naawe kwata kamera naawe oyogere by'oyogedde. Naye bw'onootwala obudde ne weefumiitiriza mu ggwe munda, ojja kukimanya nti singa tuyiga obulungi ne tuleeta eggulu ku nsi, ne tuggyayo obulungi obukwekeddwa mu ffe ne tubuleeta ku nsi, tewajja kubeera abonaabona